mawulire gannaku tufiiriddwa bannabyabufuzi ab'amaanyi wadde nze omuntu bw'afa ne bw'aba abadde wa kibiina kya Nuupu sisanyuka. Bano abafudde babadde ba kibiina kya Nuupu bafudde lumu, Mukama abayise bonna lumu. Ayise Ndooli n'ayita ne Tumwesigye bafudde. Bambi Mukama myoyo gyamwe agiramuze ekisa ab'e Buweekula South, kubanga omuntu nankubadde baba mu maakalulu naye ate aba n'abazadde be, aba ne mukyala we, aba ne famire ye. So emikwano ab'eŋŋanda mwenna n'abalonzi ab'e Buweekula South mbabikira Ndooli ne Tumwesigye bafudde. Bavudde embulamu bw'ensi eno. Bafudde ki? Bafudde ennaku nga balaba Dedan Mubangizi ali mu State House ali mu kulonda sipiika. Bafudde ennaku ebatta bali wali bonna banyiikadde. Tebafudde nti bagenze mu magombe naye ku nsi they are frozen. Omuntu w'okakasa nti afudde genda okebere Tumwesigye ali mu kunyooka nswera, ne buno mu buloga bwo bwakutuka obunnyo banyooka nswera. Emitima emibi gyavundira munda nga bakyatambula. Kati ababaka ba parliament babayise mu retreat ya nnaku ezi babannyonnyole banga orientation kwegamba onnyonnyola oleme okubama, oleme okukola ensobi, oleme okukola Ndooli bye yakola, kubanga Bandooli baatuulanga mabega era Bandooli be bawandiikanga mu toyi mu never forget Ndooli era be baaleka ku toyi ya parliament, nothing else. Be babaka ba parliament abayingira n'obulabirwamu mu parliament ne babutega abakyala. Kiki kye baakola? Ne bafulumayo nga tebagasizza. Haiti teyeeyongeddeeko, tebakulaakulanyiza bitundu byabwe. Ne tubaleetera omuvubuka omutenvuumuulo alabika bulungi, maaso malungi. And I told you the Bible talks about good eyes. David had good eyes. Joseph in Genesis had good eyes. Omuntu alina omutima omulungi omulabirana ku maaso ge ng'omulaba azze kuweereza bantu. Naye ababbi b'ettaka, abantu abakaabizza abantu, enseeka ab'ennaku lwa Tumwesigye kubba amataka mu Munyarwanda, ate nga genda weesimbewo ekigali oba Kaduna, ate weesimbawo gundi, genda weesimbewo Nyamirambo, ate weesimbawo Buweekule ya Buganda. Kale n'olwekyo abantu bano okuziika tujja kulinda batondokere ddala baffe, kubanga bakyalaba ebyafaayo Dedan Mubangizi byakola, ate tujje Buweekula. Ngenda kunoonya buli buloga wa Ndooli ne Tumwesigye mbakunamire, mbalekere ebisiraani, ku bisiraani be mulina mbongereko. Temusobola kulwana na musajja akulaakulanyiza kitundu nga tannafuuka na MP. Olwo bw'afuuka MP, abantu b'ekyalo beetaaga ebintu bitono, tebeetaaga kubabbako ttaka. Dedan Mubangizi talina gwagenda kubbako ttaka wadde alina obuyinza. Omusajja ebintu byakoze before even becoming a member of parliament bye bibalwanya. Government tuyambe, babayambe muki? Muli mu kusaba musajja afe, tajja kufa, mwe mugenda okufa. Mwe mugenda okufa, tagenda kufa. Dedan Mubangizi Mukama akwongera emyaka 5, akuwa ebisanja 10 mu parliament, ate n'abalabe bo tobagobanga, kubanga Tumwesigye bagenda mugoba munju, amataka gamuweddeko, Ndooli yamufera. Muyambanga bwajja, omuweeyo Lusiina 2 ne Lugaju 2, omuweeyo n'ente, omuweeyo n'empunu 4, atandikira okwo.